Kati ziweze wiiki 2 bukyabaka ba palamenti ku ludda oluvuganya beekandaganye bafuluma palamenti nga balaga obutali bumativu oluvannyuma lwa gavumenti okulemerera okunnyonnyola bw'abantu baabwe abazze bawambibwa gye bali. Kyali kyasalibwawo nti tewaba mubaka yenna ku ludda oluvuganya yeetaba mu ntuula za palamenti, wabula mu nnaku eziyise kino kikyuse oluvannyuma lwamu ku babaka ng'aba FDC okuli Nathan Nandala-Mafaabi, Cecilia Ogwayo n'abalala okwetaba mu ntuula zino. Kati aba FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga baagala ababaka baabwe abeetabye mu ntuula za palamenti bakangavvulwe kubanga baayidde mu oludda oluvuganya olukwe. Kati mubalabye boogera nga nakyemalira, batambula nga nakyemalira, bafaanana na nakyemalira, nkola yaabwe yanakyemalira. N'olwekyo ffe tuli wano kugamba nti abo bane FDC abakoze ebyo tuli nabo, ate komiti yaffe eya disciplinary ejja kubayita beeyogereko kubanga kye bakola tetukiwagira. Bano basabye gavumenti erambulule w'abawagizi b'ekibiina ki NUP abadde babuzibwawo gye bali. Kitiisa era kibi nnyo okulaba nti abantu baasiba kumpi emyaka 4 tetumanyi gye bali ate nga baaleka famire zaabwe. Kyandibadde kirungi okulaba nti babaleeta mu kkooti baba balina emisango, oba batubuulire oba baabatta oba baafa balina endwadde, nakyo tukimanye abantu baabwe basobole okubaziika oba okubajjanjaba. Yusufu Nsibambi okuva ku kitebe ky'e Najjanankumbi ayanukudde ab'e Katonga. Tulinda ku Lwakubiri opposition caucus wegenda okutuula efulumya official position. Bwebanga FDC egambye tuddayo era ojja kugimanya, naye kakati ab'e Katonga they are actually living in denial. Better counseling and rehabilitation. Because really, bibali bukati bogeranga baani ku nsonga zino eza parliament. And I don't recognize anything from them. Banga ebintu byaggwa bibali balwanira biri by'okulonda byaggwa. So omuntu atwogerera ffenna wandibadde obuuza yandibadde leader opposition yandibadde agamba nti bali bagaanyi naye sinsi bambi saani. Kino kigenza okujja nga Sipiika wa Palamenti alabudde nga bwagenda okuvunaana ababaka abanaamala entuula 15 nga tebalabiseeko. Going to invoke the rule on the 15 sittings and I want you members to come to the house. Don't miss for the 15 sittings. Don't be deceived that you should walk out. I will count 15 sittings. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.